إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. amatendo gonna malungi amajivuga Allahu azza wa jalla tumutendeza ntumusuuta tumonjagira ase okusasana emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo yatutumiranga kyakusasira eri ebitonde byonna ate era tumuwanjagira tasumbi sitaani okutujja ku mulamwa ogwo ogwatutondesa tukimanyi bulungi nti kyatutondesa kusinza Allahu azza wa jalla nga tumwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Bado ba Allah bulungi abakkiriza alhamdulillah kyengera kyamaanyi twebaza Allahu azza wa jalla atuwangaziza okutuusa mu kiseera kino kye tulimu nga twayingidde omwezi gwa Ramadhaani. Tumuwanjagira akkirize ibada zaffe zonna ze twakakola mu mwezi guno ennaku zino embale ze tumaze nga tuyingidde mwezi guno, ate era tumuwanjagira ayongere tuwangaza atusobozese okuba nti tumalako omwezi guno, ate era tumuwanjagira akkirize ebyo byonna bye tunaaba tukoleddemu ebirungi, ate era atusonyiwe ebyo byonna ebinaaba bitusobyeko. Baganda bange, nasabiddwa abamu ku baganda bange mugamu ku masomero ge tusomesaamu okuba nti mbaako kyenzijukiza wadde nga nabadde nnyimiriza okuba nti nsomesa mwezi guno olw'okuba nti nina enteekateeka endala ze nali neteekedde nze ng'omuntu mu mwezi guno ogwa Ramadhaani. Naye baganda bange bwe bansabye nemba nga sisobola kuzzaayo kigambo kyabwe nenzikiriza okuba nga mbaako kyenzijukiza. Bwe bansabye okulonda kyenzijukiza nasazeewo kwogera ku assahuru. Assahuru kyeki? Assahuru mu lulimi olwaffe lwe tutegeera tukiyita ddaaku. Mu lulimi olwaffe lwe tutegeera tukiyita ddaaku. Ekigambo ddaaku twakigandawaza, twakikazaako erinnya erya ddaaku. Mu butuufu nze simanyi gye lyava. Era ddaaku simanyi oba kya Luganda oba kya Luswayiri, naye nga nawulirako Sheikh Abdul Karim ng'agamba nti ekigambo ddaaku kyagandawala kuva mu Luswayiri. Kyagandawala kuva mu Luswayiri. Kati ne kitukwatira ddala. Bwe tugamba ddaaku tuba tutegeeza ki? Tuba tutegeeza ekyokulya kye tulya nga tugenda okuyingira mu kusiiba. Kati ekyokwejjukanya kyengenda okubajjukizaako ku bikwatagana ku assahuru tugenda kijja mu kitabo kya mukadde waffe Fadhilatu Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah. Ekitabo kye kye yatuuma Majalisu Shahr Ramadan. Majalisu Shahr Ramadan. Ekitabo kino kirimu ebyokuyiga bingi biidhinillah. Tusaba Allahu azza wa jalla amusaasire nga ayisiza mu ebyo bye yaleka akoze, kuba yakola omulimu gwa ttendo mu kutuwandiikira n'okutuyigiriza ebikwatagana ku ddiini yaffe. Kati Sheikh agamba mu kitabo ekyo wansi w'omutwe okugamba nti fi adabi siyami al-mustahabba. Fi adabi siyami al-mustahabba. Mu mulyango gw'empisa ez'okusiiba ezo ezikubirizibwa.
omulyango gw'empisa ezikwatagana ku kusiiba ezo ezikubirizibwa. Amakulu nti oyo yenna abaazikoze afunamu obulungi bungi, zikubirizibwa bukubirizibwa wabula si za mpaka. Sheikh agamba nti as-sahuru wa huwa al-akl fi akhiri al-layli. As-sahuru kwe kulya ku nkomerero y'ekiro. Tumanyi bulungi nti enkomerero y'ekiro n'entandikwa y'omusana ekyawulawo y'emmambya. Emmambya eyo bw'esala ekiro kiba kiweddeko, omusana guba gutandise, era esswala ya fajiri awo eba eyingiddewo, ekiseera kyayo awo wekitandikira. Sheikh agamba nti summiya bidhalika liannahu yaqa'u fi sahar. Agamba nti sahur kwe tuyita ddaaku yatumibwa erinnya eryo as-sahuru lwaki? Nti ekyo kiseera eri ku nkomerero y'ekiro. Kiseera ku nkomerero y'ekiro. Kyova olaba nti Allahu azza wa jalla ayogera ku kiseera ekyo mu Qur'ani mu surati Dhariyati ng'agamba nti wabil ashar hum yastaghfiruna. Wabil ashar hum yastaghfiruna. Ayogera ku bantu bano aberi waggulu ng'agamba nti kanu qalilan min al-layli. Allahu azza wa jalla agamba nti kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. Ayogera ku bantu abamujjukira ennyo nti beebaka kitono, beebakanga kitono mu kiro nga bali mu kulaajanira Allahu azza wa jalla, nga basaala, nga bamujjukira mu kutya ne mu kusuubira. Wabil ashar hum yastaghfirun. Mu biseera ebyo eby'ettumbi ng'obudde bunaatera okukya, ng'obasanga bali mu kulaajanira Allahu azza wa jalla, bamusaba abeerenga abasonyiwa ebyo ebyabasobako. Kati kye twagala mu aya ezo, wabil ashar, obudde eyo nga mmambi enetera okusala, obudde obw'ettumbi. Kati ono sahur kyebava mutuma sahur lwakuba nti ekyokulya ekyo kiriibwa mu biseera ebyo eby'obudde nga bunaatera okukya. Sheikh agamba nti fakad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bihi. Nabbi sasama yatulagira okulya sahur, yatulagira okulya ddaaku. Faqala, n'agamba nti tasaharu abaaye mulye ddaaku, fa inna fi sahuri baraka. Mazima ddala mu kulya ddaaku mulimu omukisa. Fa inna fi sahur baraka, mu kulya ddaaku mulimu omukisa. Hadisi eri muttafaqun alayhi, hadisi ya Anas bin Maliki mu kitabo kya Bukhari ojja gisanga ku namba 1923, ne Muslim yagiwandiika mu baabu fadlu sahur ku namba 1095 min hadithi Anas bin Maliki radiyallahu anhu. Nolwekyo mu kulya ddaaku mulimu emikisa. Nabbi sasama atukubiriza nti tulye ddaaku kuba mu kulya ddaaku mulimu omukisa. Baraka Allahu azza wa jalla yateekamu omukisa. Wa fi sahihi Muslim ana Amr bin al-As radiyallahu anhu. Ono Amr bin al-As tumumanyi agamba nti anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi. Enjawulo eriwo wakati waffe n'abo bannannyini kuweebwa kitabo. Enjawulo eriwo wakati waffe n'abo bannannyini kuweebwa kitabo kwe kulya ddaaku. Enjawulo bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu as-sahari, ye muntu okuba nti nno alya sahuru, alya ddaaku. Hadisi mu kitabo kya Imam Muslimu
ku namba 1906. Nolwekyo abantu abaweebwa ekitabo bannanyini kuweebwa ekitabo bwe baba basiiba tukimanyi basiiba okusiiba kwabwe okw'obubuze okutaliiko ndagiro naye bwe baba basiiba tebalya ddaaku. Nolwekyo ffe nabbi sallallahu alaihi wasallam tugambe tulye ddaaku tusobole okwawukana ku bantu abo. Nolwekyo okulya ddaaku kiri mu nkola ya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe tuba tugenda okusiiba. Agamba Sheikh nti wa athna sallallahu alaihi wasallama ala sahuri at-tamuri. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuulira obulungi obuli mu kulya entende mu biseera ebya ddaaku bwe tuba tulya ddaaku. Faqala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti no ni'ma as-sahur al-mu'min at-tamuru. Kyengera ky'amaanyi eri omukkiriza mu kulya ddaaku bw'abanga alidde entende. Kyengera eri omukkiriza okulya entende ku ddaaku. Rawahu Abu Dawuda. Hadisi eyo Sheikh agamba nti eri mu kitabo kya Abu Dawuda ku namba 2345 min hadithi Abi Huraira. Min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugambye nti omuddu okulya entende mu biseera ebya ddaaku kyengera ekyo kivudde eri Allahu azza wa jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba mu hadisi endala nti as-sahuru kulluhu baraka. As-sahuru kulluhu baraka fala tad'uhu. Okulya ddaaku yenna mukisa. Munjatule endala as-sahuru akluhu baraka. Wano Sheikh riwaya gye yaleeta egamba as-sahuru kulluhu baraka. Eri mu riwaya endala ojja kusanga nga ekigambo kiri akluhu. As-sahur akluhu baraka nti okulya ddaaku mukisa. Fala tad'uhu. Kati abamanyi ba hadisi nga tunaba kumalayo hadisi eno abamanyi ba hadisi baba batunyonyola batulaga nti hadisi eno erimu riwaya ennafu naye ewagirwa hadisi gye tulabye mu kitabu kya Bukhari ne Muslimu. Nabbi sasa managamba nti as-sahuru kulluhu barakatun fala tad'uhu. Okulya ddaaku mukisa n'olwekyo temulekanga okulya ddaaku. Walau an yajra'a ahadukum jara'atan min ma'in. Kobenga gwalidde ddaaku onywedde bunywi lwendo oba lubatu lw'amazzi oba kakopo k'amazzi nga kekokka konywedde tosubwa omukisa guno. Lwaki? Akuwa ensonga nti fa inna Allaha mazima ddala Allahu azza wa jalla wa malaikatihi ne bamalayika be yusalluna ala almutasahhirina. Allahu azza wa jalla assa baraka eri ono omuntu alidde ddaaku ate nga mu kiseera kye kimu ne bamalayika ba Allahu azza wa jalla basabira abaddu bonna abali mu kulya ddaaku. Tukimanyi bulungi nti bamalayika okusaba kwe basaba kuba kulaajanira Allahu azza wa jalla asaasire omuddu ono oba abaddu bano abaseeko emikisa abasonyiwa ebibi byabwe. Okwo kwe kusaba kwa bamalayika kuba basaba Allahu azza wa jalla nga obulungi obwo bwonna buddeene eri abaddu bano baani bannanyini kulya ddaaku. Sheikh agamba nti hadisi rawahu Ahmad wa qala al-Munziri. Imam al-Munziri yagamba nti isnaduhu qawiyyun. Olujegere lwayo lunywevu. Agamba Sheikh wansi mu hamish wansi mu footnotes agamba nti isnaduhu hasan. Olujegere lwa hadisi eno lulungi. Walahu shawahidu yasulu biha ila darajati sihha. Hadisi eno olujegere lwayo luli hasan wabula eyina obuwagizi nga bwe nabagambye nti hadisi
eri muttafaqun alayh hadisi ya Anas ibn Malik tasahharu fa inna fi sahur baraka muliyaddaku mazima mukuliyaddaku mulimu omukisa hadisi eyo ewagira eno nebange gituusa ku ddala lyokuba nti nno eri sahih hadisi eri mu kitabo kya Imam Abu Dawuda kuna 235 min hadith Abi Hurairata radiyallahu anhu. Nolwekyo mu ahadisi ezo zetulabye tufunamu obujulizi obutulaga obulungi obuli mu kulyaddaku. Nabbi sallallahu agambye nti fala tad'uhu temuleko okulyaddaku olw'emikisa gino egirimu n'okuba nti Allahu azza wa jalla asabbaraka eri abantu bana balyaddaku ne bamalayika babasabira. Nolwekyo tuleko okulyaddaku muddu wa Allah obulungi obulimu buyitirivu. Kati Sheikh agamba nti wayambagi lilmutasahhiri an yanwiya bisuhurihi imtithala amri nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti no kigwanidde omuddu ono omuli waddaaku okuba nti aleeta enniya ye okuba nti agondera ekiragiro kya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akiteeka mu nkola wal iqtidaa bifi'lihi n'okuba nti nno agoberera n'ateeka mu nkola n'alubira okuba nti ateeka mu nkola ekikolwa kye n'amugoberera nga ye nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalyanga ddaako. Obujulizi tujja bulaba mu maaso eyo nga bwe tunaasenvula mu musomo guno kuba Sheikh Albani rahimahullah yakuŋŋaanya obujulizi n'aleeta ahadisi ne athari ezikwatagana ku kulya ddaaku especially eri abo abagamba nti ddaaku eno eyina ekiseera weekoma nga fajiri tennaba kutuuka. Kuba abo bangi nnyo naddala abaddu bankola zitimetable. Nze kati omuzikiti gwange ogundi okumpi Masjidi Abubakar muzikiti ogundi okumpi bafulumiza timetable ya Ramadan yeewuunyisa. Kati olwaleero lwa 6 ennaku z'omwezi 3 naye bagamba nti nno mbu sahur ends ekoma ku ssaawa 7:42 ssaawa 7:42. Naye ekikwewuunyisa nti sahuru ekomye ssaawa 7:42 okusinziira ku timetable yaabwe olwaleero, naye ate esswala ya jama ya ssaawa 9:20 9:20. Ebyo byombi bifu. Tujja kulabera obujulizi okuva ku Ibn Hajar al-Asqalani ne Sheikh Albani nga boogera ku nsonga eyo ey'okulekeraawo okulya ng'obudde tibunnaba nga mambya tennasala. Abantu bakyusa ne timetable zaabwe mu mwezi gwa Ramadani ne basindika eri munda nnyo. Kati nga bw'olaba wano Ramadani ebadde tennaba tubadde tusaala fajiri ku ssaawa 10:00 naye nga bagamba nti eyingira 9:45. Kati ne bawaawo eddakiika 45 z'abantu kwetegeka na kutambuliramu kujja ku masjidi. Kaakati tuyingidde mu Ramadani bagisaze bagitadde ku 9:20. Lwaki? Nti sahuru yakomye dda ku ssaawa 7:42. Kati bwebanga sahuru ekomye ku ssaawa 7:42, lwaki mulinda essola ne mugisaala ku 9:20? Gaapu eyo yonna ya ssaawa namba 4:38 kyekikolebwawo wakati awo. Sheikh Albani yatukuŋŋaanyiza mu sirisira sahiha, yatukuŋŋaanyiza ahadisi ezikwatagana ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga alya ddaaku ne basahaba be wawe baakoma, n'atukuŋŋaanyiza athari ez'abasahaba ku kulya kwabwe ddaaku baakomawo. Katunuulira enjawulo. Albirri masjidi eno njogerako nnyo buli lwembeera njogera ku nsonga eno kuba gye nkyasinza okulaba nti egoberera nnyo entambula y'obudde. Kuba njigenderedde emirundi mingi bw'otunuulira abakugu mu weather bwe baba bakubuulira
obudde enjuba weegwira n'enjuba weevirayo ebiseera ebisinga obungi bakwatagana nnyo n'abantu ba albirri bano. Kati olwaleero lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 Ramadhan, bo bagamba nti nno sahuru ekoma ku ssaawa 9:33. Bali bagambye nti ekoma ku ssaawa 9:2. Amakulu sahuru wekoma fajiri wetandikira. Era aba albirri ne batugamba nti nno essola ya jama eya fajiri ya ku 9:53 kuba enkola yaabwe okuva mambya weesalidde bakuwaayo eddakiika 2 okwetegekeramu kufuna wuzu kutambula kujja ku masigidi. Ndowooza olaba enjawulo. Imamu Ibn Hajar al-Asqalani ebyo yabyogera tujja biraba mu maaso eyo ng'alaga nti ebimu ku bizuule ebizze bibaawo, jjukira ono omusajja wa myaka 7 egiise, ebimu ku bizuule ebizze bibalukawo be bantu okwaziina fajiri nga ekyabuzaayo eddakiika nga 2. Sheikh Albani n'atugamba nti ye yakirabako nga abantu nga bakima esswala nga ye akyalya naddaakuwe amakulu nga fajiri tennaba, baaziina nga ne fajiri ey'obulimba tennaba. Ebyo byonna tujja biraba biizinillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe obuwangazi. Nolwekyo baddu ba Allah, mbadde nsoma ebigambo bya Sheikh wano nenzijukira embeera eyo. Wal iqtidaa bifi'lihi, okugoberera omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama engeri gye yakolamu mu kulya ddaaku, liyakuna sahuruhu ibada. Bw'ogoberera omubaka n'oteeka enniya n'ogoberera omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ddaaku ono gw'olidde eba efuusa ibada. Wa an yanwiya bihi attaqawiyya ala siyami liyakuna lahu bihi ajirun. N'okuleeta enniya ng'enniya eno gireese kutya Allahu azza wa jalla. Lwaki? Anti yakulagira okusiiba. Liyakuna lahu bihi ajirun, osobole okuba ng'ofunamu empeera. Bw'olya ddaaku ono ng'enniyayo kulya ddaaku. Lwaki? Anti omubaka akugambye nti tasaharu, lya ddaaku. Tokomyawo wokka oyagala okumugoberera kuba naye yalya ddaaku mu biseera ebyo byennyini. Tokomyawo, okikoze ku lwakutya Allahu azza wa jalla eyatuma omubaka ono n'ajja n'atuyigiriza okusiiba. Mu bimu ku ebyo mwe muli okulya ddaaku. Mwezi empisa z'okusiiba mwe muli okulya ddaaku omubaka z'atuyigiriza. Nolwekyo bw'onookola bw'otyo empeera ojja kubanga ozifuna. Sheikh agamba nti wasunna taakhiru sahuri ma lam yakhsha turu alfajiri. Kyamusunna nno okukeereya ddaaku ono ebbanga ly'omalanga totidde nti fajiri ejja kuyitako. Ebbanga ly'omalanga totidde nti ojja kulira mu biseera ebikyamu. Lwaki? Li annahu fi'lu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama. Lwaki? Anti kiri mu nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama, mu bikolwa bye ye kennyini bye yakola. Fa an Qatada rahimahullah, ono Qatada atunyumiza, an Anas bin Malik radiyallahu anhu. Qatada anyumyanga ajja ku Anasi, ono tabi anyumyanga ajja ku sahabi ono Anas bin Malik yali muweereza wa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma falaga min sahurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ila as-salati fasalla. Nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ne Zaid bin Thabit radiyallahu anhu tasahhara, balya ddaaku. Falamma falaga min sahurihima, bwe baamala okulya ddaaku waabwe nnoono, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila as-salati fasalla. Baayimuka, nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ayimuka ne basahaba ne bagenda ne basaala. Qulna li Anas, ono tabi agamba Anas, amubuuza kam kana bayina faragihima
min sahurihima wa dukhulihima fi ssalah. Owai kiseera kye kyaliwo wakati w'okumaliriza okulya ddaaku waabwe n'okugenda okuyingira mu ssola. Kaala Anas yamuddamu n'amugamba nti kadiru ma yakra'u arrajulu 50 aya, ekiseera omuntu kyasomeramu aya za Qur'ani 50 kyekiseera ekyaliwo wakati awo. Hadisi rawahu al-Bukhari, hadisi yayogerwa oba yawandiikibwa Imamu al-Bukhari ku namba 576. Kali mweyo hadisi mulimu ebyokuyiga ebiwerako. Ekimu ku byo nti Sheikh yagambye li'annahu fi'lu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kikolwa kya nabbi sallallahu alayhi wa sallam okulya ddaaku. N'olwekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam tumugoberera mu bikolwa bye, mu bigambo bye, mu mbeera ze, ezo zonna ezizze nga ziriko obujulizi nti ekyo ekikolwa ky'abaakoze ebeera ibaada. N'olwekyo mu hadisi eno mulimu obujulizi nabbi sallallahu alayhi wa sallama yalya ddaaku. Mu hadisi eno mulimu ensonga endala nti abantu abamu bagyekwasa nga bagamba nti olina okulekayo gaapu gwe tolaba nabbi sallallahu alayhi wa sallama yamala okulya ddaaku ne wayitawo akaseera k'osomeramu aya 50, tugambe dakika meka 2, 15, 10 ku muntu wa spiidi. N'olwekyo olina okulekerawo okulya. Subhanallah, lumu nalye Makka eyo ne wawo omusiraamu yanzanyira ka vidiyo nga omuwalimu omu ku balimu ab'amaanyi basomesa ku Huda TV mu Misiri, Doktor bano abawalimu Abawarabu abamanyi Oluzungu asomesa ku Huda TV, naye yayogera ekigambo n'essiwala n'okwesisiwala. N'agamba nti bwe baaziina nga olina ekyokulya mu kamwa kiwande. Bwe baaziina ng'olina ekyokulya mu kamwa kiwande. Allahu akbar. Nengamba bannange ono omuwalimu abadde ki? Ayinza ki okwogera ekigambo bwe kityo nga hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam weeri namba hadisi ya Abu Huraira. Hadisi ya Abu Huraira nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba idha sami'a ahadukum an-nidaa, oyo yenna abeera awulidde omwaziinyi kasita owulira okwaziina, wal inaa'u ala yadihi, nga ekyombo omuli ekyokulya kyo kiri mu mukono gwo, fala yada'uhu hatta yaqliya hajatahu minhu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti bw'obanga olina ekyombo mu mukono mulimu ekyokulya kyo ky'obadde olya, omwaziinyi n'ayaziina, ekyokulya tokireka, nedda. Fala yada'uhu hatta yaqliya hajatahu minhu. Genda maaso n'okulya ekyokulya kyo kino mpaka lw'onoomala obwetaavu bwo bw'okiinamu. Hadisi emanyiddwa bulungi, Sheikh Albani yagikonamu stamp. Naye omuwalimu ng'agamba nti bw'oba olina ekyokulya mu kamwa kiwande. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, ensonga eyo erimu okubuzaabuzibwa. Hadisi eno abantu bangi bagyesembesa nga bagamba nti olekawo gaapu. Abantu bagamba nti otuuka wali naye omwaziinyi bw'ayazina. Subhanallah, ng'oyo omwalimu bwe yagamba. Ebyo byonna tujja kubiraba mu maaso awo. Umar ibn al-Khattab yali ne nabbi sallallahu alaihi wasallam akutte ekyombo. Baaziina. Umar wabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam, nkole ntya ya Rasulullah? N'amugamba nti nywa. Tujja kulaba Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu agenda wa nabbi sallallahu alaihi wasallam kumutegeeza nti nno fajiri etuuse, yasanga nabbi sallallahu alaihi wasallam kyalya oba kyanywa, naye n'amukwasa. Subhanallah. Ebyo natujja biraba biidhinillah mu maaso awo mu misomo gyaffe eginaddako ku nsonga eno biidhinillah. Naye nga hadisi eno abantu bangi bagyesembesa, naye nga bagyesembesa mu bukyamu. Ekituufu ki? Eno hadisi teraga wawookoma. Hadisi eno
yatulaga nabbi sallallahu alaihi wasallama we yalekerera okulya wabula hadisi eno tetulaga nti nno awo wobeera oteekwa okukoma olw'obujulizi obulala obutulaga nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallama yalabibwako ng'alya nga n'omwazinyi ayaziina n'olwekyo muddu wa Allah omulungi omukkiriza tufeeyo nnyo okwetegereza ebintu bino ate era hadisi eno esobola okutegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallama okuva we yamalira okulya n'okugenda okusaala tekitegeeza nti nno wano we yamalira okulya asobola okuba nti wano we yakoma okulya ne bawaayo eddakiika nga 15 nga tebannakima swala ng'era bw'olaba bwe mbagambye nti albirri okulya olwaleero kukoma ku saa 9:33 naye ng'esswala yajjamu eyimirirawo 9:53. N'olwekyo baddu ba Allah twetegereze nnyo ensonga eno n'obwegendereza. Nga tumaliriza Sheikh yagambye nti nno wa sunna kiri mu sunna okulya ddaaku. Imam Nawawi rahimahullah agamba nti ittafaqa ashabuna wa ghayruhum min al-ulama'i ala anna as-sahura sunna. Abamanyi mu madhhabu ga Imam Shafi'i rahimahullah n'abatali abo beegatta ku kigambo ekigamba nti anna as-sahura sunna, mazima ddala okulya ddaaku sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nkola ye, wa anna ta'khirahu afdalu, era kyegattibwako nti okukeereya okulwisaawo okulya ddaaku n'omulya ku endi ku kaseera akasemberayo ddala kikisingako obulungi. Wa dalilu dhalika kulluhu al ahadithu as-sahiha, n'obujulizi nno buviira ddala mu ezo ahadithi zetulabye entuufu. Wali anna fihima i'anatan ala sawmi, era okulya ddaaku kuyamba ku musiibi ono okumutwaliriza n'aba nga talumwa njala mangu, okumutwaliriza n'okubeera ng'ayina amaanyi mu kusiiba kwe kuno, n'amalako olunaku ng'ayina amaanyi olwaddaaku ono gwe yalidde. Lwaki? Anti ali mu baraka, Allahu azza wa jalla atadde mu baraka. Wal anna fihima mukhalafatan lil kuffari, era mu kulya ddaaku mulimu okwawukana n'abakafiiri nga betwalabye mu hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba fasulu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitabi aklatu sahari, ye muntu okulya ddaaku. Enjawulo eri wakati waffe n'abo bannanyini kuweebwa kitabo, kulya ddaaku kwawukana nabo. Lwaki wano agambye nti nno lil kuffari, anti bano baayawukana ku nkole y'entuufu. Eddiini ne batandika kugitambuza nga bo bwe balaba, ne bagiteekamu bye baagala, ne bagijungulula nebanga tekyali ddiini ntuufu eyava eri Allahu azza wa jalla. Ekirala, lwaki bayitibwa abakafiiri? Lwakuba nti baawakanya omubaka ono Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, baawakanya omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Agenda maaso n'agamba nti wali anna mahalla sawmi huwa an-naharu fala ma'na li ta'khiri al-fitri wal imtina'i min as-sahuri fi akhiri al-layli. Agamba nti kisaanidde era kimanyibwe nti ekiseera ekyokusiiba huwa an-naharu, obudde obw'okusiiba bubeera bwa misana. Fala maana li ta'khir al-fitri, tewali makulu g'ofunamu, tekimakinga sense omuntu okukeereya okusiibulukuka. Wal imtina'i min as-sahuri, n'okugaana okulya ddaaku fi akhiri al-layli. Kikyategeeza wano, kyategeeza nti abantu bangi bakeereya okusiibulukuka. Abantu bangi bakeereya okusiibulukuka, so nga ate okusiibulukuka kubeerawo amangu ddala nga enjuba yakeesolesaayo bwete, omuntu ateeka obuteeka okusiibulukuka eyasiibye. Walimtinaa'i min sahuri
fi akhiri al-layli abantu bangi bava ku kulya ddaaku ku nkomerero y'ekiro amakulu tulya ku nkomerero y'omusana amakulu nga tuyitandika ekiro enjuba kasiteegwayo bweti magalibi neyingira olututandisa ekiro tulya ku ntandikwa y'ekiro ne tulya ne ku nkomerero y'ekiro tusibulukuka ku ntandikwa y'ekiro ne tulya ddaaku ku nkomerero y'ekiro Sheikh kyagamba Imam Nawawi rahimahullah nti tikimakinga sense bwe kubanga okusiba kwa misana ate n'okereyo okusibulukuka n'oyingira eri mu kiro ng'ebimyufu bitanse n'okujja ku ggulu oba kyokola okitegeera ate n'ogaana okulya ddaaku nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti okulya ddaaku baraka era okulya ddaaku kubeerawo eri ku nkomerero y'ekiro gwe n'ogaana okumulya it doesn't make sense n'olwekyo amanyi beegatta nti sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallama okulya ddaaku sunna ya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidhinillah tugenda kukomaawo nga bwe tujja okutandikira tweyongera okulaba ebigambo bya Sheikh waffe Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin insha Allah then bwe tunaamala tutunuulire n'ebigambo by'abakugu abalala nga al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani ne Imam Albani rahimahullah bwe baalaga ebikwatagana ku kuzuula mu ddiini abantu kubateekamu ku bikwatagana n'okulya ddaaku. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda kukomaawo nga tuwanjagira Allahu azza wa jalla ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso birungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesezza okubibatuusaako ensobi ezibadde muzange enganze era mulajana abeere nga azinsonyiwa era mulajanira nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. Muwanjagira akkiriza ibadaati zaffe zonna ze tukola mu mwezi guno gwa Ramadhaani atusonyiwe ebyo byonna ebitusobako atutaasa omubi sitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa. Muwanjagira tuteekemu abo abalulunkana ennyo okubanga bagoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Muwanjagira aleme kutujja mu nsi okujjako nga atujjiramu ku ekyo kyennyini omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyeyagenderako. Tumwanjagira atukuumire ezzadde lyaffe alikuumire ku mulamwa gwennyini ogwo ogwatutonza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.